أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله Eno Yes Salam TV. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, zero alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, zero alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of... In a digital world, not everything is what it seems. False stories today spread faster than truth, leaving us all wondering what's real. Disinformation misleads, misinformation misguides and spreads confusion and fear. Dismiss, a campaign to help you think critically, question wisely, and verify thoroughly. Join us. Let's build a more informed Uganda, one truth at a time. Dismiss, inquire, verify, confirm. Together, let's fight fake news. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on DSTV. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we are opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial years 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. Today we are in Makerere College School and we've got our winner, and that is none other than Michelle. I am sure you've already gotten the school fees and the excitement is already there. Thank you so much. Bitufu JBD. Michelle has won school fees for a year. Never za aba momo. 3 times paid, cleared. You can also stand a chance to win. You simply have to dial *165 *80 hash or use the Momo app. Schools that accept students to pay school fees using Momo also stand a chance to win a van. Pay your school fees. You never know, you could be the lucky winner. Byolina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini y'omu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Eremu we batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Eno Yes Salam TV. Eno Yes Salam TV. Tukwaniriza nnyo mukwano gwaffe
omulabi w'olutimbe olw'emirembe iriza okulamuseeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya nze Muyingo Mustafa okwanjulira programu yaffe eno y'olunaku olwaleero nanti tubeera n'omukugu. Leero Sheekhe yateredde mu studio zaffe ngazze kusunsulira ayagala kulaga obuvunaanyizibwa omulimu omukulu Uganda Halal Bureau gweteekako amaanyi era gwekola. Gwe yenna ateekateeka okubaako byogula mu katale oba giyite supermarket oba ku dduuka, faayo nnyo. Ffe ono tukugamba kimu nti lwana onoonya akabonero ka Uganda Halal Bureau. Bingi gye biri mu butale nga bigattiddwako omutindo. Oyinza obutaba nnyo na oyinza obutakola due diligence butya bwe baabigassegase okubanga babireese katale okubanga obirya, wabula bo batwala obuvunaanyizibwa ne bekkaanya ne balaba gwe byotasobola kulaba. Bagamba kimu era tugamba kimu nti noonya akabonero ka Uganda Halal Bureau oli ekiri halali era obeere ng'obeera mulamu bulungi. Njagala kuwa Sheikh Abdulrazak Kakoza akubuuzeeko era tufune we tutandikira nga atunnyonnyola omulimu obuvunaanyizibwa obwa Uganda Halal Bureau obw'enkukunala bwe buliwa. Sheikh tusanze okulaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Abdulrazak Kakoza kuva mu Uganda Halal Bureau. Uganda Halal Bureau ng'ogyeko abasayansa eriyo n'aba Sheikh. Sebo naawe ogenda oli wa food science sooka otwanjulire bulungi twongere okutegeera. Ate okutuula mu ntebe gy'otuddemu bajjaawo ayogera ebigambo bye tutategeera nnyo era nga n'amala akugamba nti bwe mala okyogera kiddemu ayinza okugalamiza. Kati sooka otwayanjulire bulungi atulaba ategeere tulina musayansa oba tulina Sheikh ye halali amutunulira mu sayidi ndala eri. Mu Uganda Halal Bureau ng'ekitongole omulimu gwe tukola twetaaga obukugu bwa sayidi bbiri. Obukugu bwa sharia kubanga dietary rules ze tutambulirako oba major standard je tutambulirako ye sharia nti tusoma Quran na hadith mwe tujje be tubagamba nti ebyo biri halal era mwe tujje be tubagamba nti ayo tebiri ki tebiri halal. Kati ate ku ludda lwa science oba food science nti balina obukugu mu bikwatagana n'emmere so obukugu bwabwe nabwo tuweeyambisa nti baba balina bingi nnyo bye basobola okutubuulira oba okutulaga ne tubyongeramu mu sharia. Mu sharia tugamba nti alhukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Eyo principle oba qaida mu usulul fiqh egamba nti okulamula ku kintu, okuwa judgment ku kintu olina okuba nga osooka kukitegeera. Tosobola kuwa judgment ku kintu kyotakola ki kyotategeera. Kakati ffe nga abasharia waliwo erimu yaffe weekoma kati ate nga erimu ya food science yegenda okuyamba okulaba ebisukkaku ku ebyo gwe biyinza okulaba. Era newe tuba tugenze mu inspections zonna wateekwa okubaawo wa sharia wateekwa okubaawo wa food science nti ye waakoma okulaba ate nze oba oli awo wentandikira mu bikwatagana kyekyandibadde ekituufu kyekitandibadde ekituufu ate naye anyambako okutegeera kino kyeki obutuufu bwakyo kyeki nange ne mulaga nti bwe kibanga bwe kituufu kiri ekyo kiri okay bwe kibanga bwe kituufu kiri si kituufu. Tukusanyuse nnyo okulaba era tuli basiimu ku lw'omulimu gwe mukola. Njagala tufune otutandikira ng'otunnyonnyola obukulu bw'omulimu gwa Uganda Halal Bureau
ggwanga lyaffe n'emirirwano. Obukulu bw'omulimu gwa Uganda Halal Bureau, abalabi baffe era batuwuliriza, nkakasa nti emirundi gye tubadde wano bategeera Halal Bureau kyekola, naye era nkakasa bategeera obukulu bwakyo buli omu okusinziira ku levo ye, naye tuyinza okukyongerako mu ngeri eno nti omulimu gwa Uganda Halal Bureau gwekola mulimu mukulu nnyo nnyo nnyo. Mulimu ogwo gusitwekinga obukulu bwagwo okuva ku muntu atukolera ebyokulya yennyini, oyinza omuyita producer oba manufacturer. Mulimu gwaffe gwe tukola mukulu nnyo gyali, tuyina bye tusobola okwogera obukulu bw'omulimu ogwo gumugasa gutya. Omulimu gwa Uganda Halal Bureau gwekola guyamba nnyo final consumer. Final consumer gumuyamba nnyo gwagenda okulya ekintu, era omulimu guno gwe tukola guyambira ddala n'eggwanga oba ebyenfuna by'eggwanga oba obusuubuzi mu ggwanga. Ebyo byonna tusobola okukola ki? Okubigaziya. Era omulimu gwa Uganda Halal Bureau guno gwekola teguli wano mu Uganda mukka, okumanya obunene bwagwo n'obukulu bwagwo nti wano mu Uganda, era ffe nga Uganda Halal Bureau nga bw'olaba ekkooti bwe zooperatinga n'ebitongole ebirala, nti jurisdiction yaffe eri ku borders zaki within the borders of Uganda. Omulimu gwaffe tegucrossinga kugenda walala. Bw'ocrossinga n'ogenda ewalala olw'obukulu bw'omulimu guno era ogenda kusangayo omulala afaanana Uganda Halal Bureau. Wano mu Uganda tulina Uganda Halal Bureau. Bw'ocrossinga booda y'ebusi oba emalaba waliyo kye bayita Kenya. Ekitegeeza nti you accredit bureaus endala oba bakola omulimu ogufaanagana ng'ogwa Uganda Halal Bureau gwe bakoze, temuguyinaamu doubt nti bwe kitaba kya Uganda Halal Bureau tekisobola kuba kituufu? No, tuyina nga nkugambye nti tuyina jurisdiction, era waliwo abalala abakola omulimu ogufaanana ogwaffe mu jurisdiction endala. Okitegeera nti wano mu Uganda ffe tugukola. Kati ate bw'ogenda n'osala n'ogenda e Kenya, era waliyo Halal Bureau y'e Kenya. Bw'okkirira n'ogenda e Tanzania, era ojja kusangayo Halal yawa y'e Tanzania. Bw'ogenda ne Rwanda nabo batandise, kubanga abamu baadoptinga buki bwa adoptees, era bangi badde batwebuuzaako mu bintu ebimu. Ne bw'ogenda everywhere, South Africa, Malawi, yonna yonna. So omulimu gwe tukola si ffe tugukola ffekka nti Uganda Halal Bureau bino yabijjawa byekola, wabula kati ensi yonna. Ne bw'ogenda Bulaaya, mu United States of America, Bulaaya yonna waliyo ebitongole ebifaanana bino ebifaanana Uganda Halal Bureau olw'obukulu bwaki? Obukulu bw'omulimu guno gwa halal. Nja kutandikira ku kigambo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu hadith abaajagadde abawalimu oba abali mu layini eyo batera nnyo okwagala okuba nti bw'oba oyogedde ekintu omubuulira we kiri. Osobola okugenda mu Sahih Muslim. Sahih Muslim era yenna aba ayagala okimanya tayinza mugala Sahih Muslim ate nambuuza kyeki. Kati mu Sahih Muslim mulimu hadith eteekwa okuba nti eyinza okuba nga eri mu Kitabul Buyu', eyinza okubeera mu Kitabul Buyu'. Kati hadith eyo ya Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira agamba nti marra nabi sallallahu alaihi wasallam, nabbi yayingira akatale. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga followinga nokola inspections mu ngeri eri objective, okulaba abantu beeyisa batya mu kutunda, mu kugula ne mu bintu ebirala. Si kuba nti yali abakola ki, nti yali abanoonyerezaako,
kyetuyita okuketta no naye okubanga abayitaayitamu alabe booperatinga batya. So olunaku lumu Abu Huraira atunyumiza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati taami, yayita mu katale n'atuuka awali omusajja yali atunda ngano. Ngere ngano nga boolaba batunda omuceere bagutundira mu ntuumu, katugambe ensawo ne bagikola bwe bati, ekyo kye bayita subra. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye okwawukanako naffe oluusi yabeerangako ne knowledge endala oba n'okulaba okulala okusukkako kwaffe. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka ku ntuumu y'eŋŋano eyo ey'omusajja, fa adkhala yadahu fiha, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayingiza omukono gwe muki mu nsawo y'eŋŋano eyo oba mu ntuumu y'eŋŋano. Fa asabat yadahu balalan, engalo ne zikomawo nga ziriko otuzizi nga ziri moist. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abuuza omusajja nti ma hadha ya sahiba at-ta'am, kiki kino ekiri mu ŋŋano? Namugamba ya Rasulallah asabathu as-sama, nti emmere enkuba yagikubye. Kati nga bw'omanyi omuntu aba tayagala kukola loosi, kati n'agiteeka wansi. Kati nga gwe bw'ojja wano olabira ddala ng'eryoke ng'era bwe tutera okukola mu butale. Abamu we gaba manda endebe agikoona eno wansi, kati gw'olaba endebe ennene n'agamba 15,000 olaba nnene oba yabummonde, kumbe eriyo ki ate nga tufanye ebinene. Kati ebyo bibeerawo nnyo mu butale. Omusajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ala oba wada'tahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas, lwaki ebiri enkuba bye yakubye si byotadde kungulu, abantu ne balaba kye bakola kye bagula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza okubeera transparent fe abatunda era nga protectinga final consumer, nti ogenda kugula ekintu gwe olowooza oguze ekyo kyennyini kyoyagala ate otuuka ewaka nga si kyokola si kyobadde oyagala, tojja kubeera musanyufu. N'omusajja ono tajja kufuna baraka mu kyatunze, si kyokka naye ayinza n'okufuna omusange wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam ti man ghashana falaysa min, omuntu yenna akola obukumpanya obufaanana bwe butyo tabeera musiraamu. Yani ekikolwa ky'abakoze si kya mu mpisa zaffe ng'abasiraamu. So omulimu gwa Uganda Halal Bureau ogumu gwegwe Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yakola, okuleeta transparency mu bantu, okuyambako producer manufacturer okubeera transparent, kubanga final consumer ayina kyayagala. Kakati producer aproducing ekintu ne tumuyambako ne tukakasa nti kya producinze final consumer kyayagala, era ffe ne tukikakasa ne tukisatifyinga ne tumuwa ne certificate ne tukiteekako ne logo eno, nga ffe tukugamba nti bw'olaba logo eno kakasa nti kyolidde kyekyo nga bw'okyagala. So omulimu gwa Uganda Halal Bureau mu kusinza mu hadithi eyo tuyigamu ebintu bibiri. Ekisooka, to protectinga consumer, okuba nti afuna kyayagala. Ate nga kino kyetukola n'ensi yakiraba dda nti kyetaagisa, wadde nga tutambulira ku standard ya halal oba ku hadithi za Nabbi ng'eno gye tulabye sallallahu alaihi wasallam, naye ate tekikomaawo nti ne standards ez'eggwanga nga liyo nazo zigamba omuntu abeere transparent. Kyova olaba nti ku buli kyolya newe zibeera nutrients eziri mu kintu ekyo, omuntu akikola ali required okuba nti akola ki, azissaako. Era bw'okikwata bwoti oyinza ogamba bino bateekako byaki, but it's a requirement. Era ne bakukwata nga okoze ekintu nga tobitaddeeko oba nga byotaddeko si byebyo, kuba musango gwa naggombola. So oteeka nako n'ogamba nti carbohydrates eziri mu kintu kino zenkana bwe ziti, proteins eziri mu kintu kino zenkana bwe ziti, vitamins eziri mu kintu kino zenkana bwe ziti.
toteekako kitaliimu ate n'ekirimu olina otuteekako ekituufu era n'eyo content ya nutrition eriko certificate. Yes, eriko ne certificate eraga nti ebyo ebintu nga bwe biri babitestinga nga kituufu bwe bito bikolaki bwe biri. Kakati ate olwo ku halal era naffe mu halal tujja ne tunoonya nti mu byonna ebiri munda omwo ebyayongeddwamu ebyakozeseddwa ingredients processing aids byonna nga bwe biri tukakasa nti ekyokulya kino kiri halal era omuntu yenna asobola okukikozesa waba nga afaayo ku mutindo gwa halal. Sheikh Abdulrazak webali nnyo webalire ddala nkakasa atulaba otegedde nnyo awo wokka we yakakoona naye nina wembadde njala osooka onkoonere Uganda Halal Bureau bwaba mwana alina emyaka emeka? Uganda Halal Bureau ali myaka 16. Myaka 16 beddu bweddu. Twatandika omulimu guno mu mwaka gwa 2010 obwetaavu n'eyirimu eno mu kiseera ekyo yali ekula bukozi era abantu abamu abalabira ewala ne balaba nti ekintu kino tusaanye tukitandike kubanga bwe tuzze tubasomesa nti kati halali ayina we yava we twali tumumanyidde okusala ebisolo okusala obusazi nti bismillah Allahu akbar khalas nti awo kati ate twavaawo kati tunywa yogati tunywa juice ali packed tulya ice cream n'ebirala bingi nnyo ebiri processed so omulimu ogwo we gwatandikira. Uganda Halal Bureau nkulu eyagala kwenkanankana Salamu TV emyaka mingi nnyo awasinza okuba nga wanyingira nnyo kwe kubanga temulina tabbu nabalala era mutuwa go ahead nti bw'oyingira supermarket n'osanga nga product eriko akabonero ak'ensi yonna nga nti bannange nako tekalina mutawaana asitakabanga kwekali kubanga omulimu emirimu bagifaananya bwe kiri era halal mukulu nnyo era tuli interconnected mulimu gwe tukola nti era toyinza kati nga Uganda Halal Bureau Kenya Bureau of Halal Certification tumanyiganye bulungi nnyo era tumanyi ng'egye bakolamu omulimu gwabwe nabo bamanyi bulungi ng'egye tukolamu omulimu gwaffe era nabo bwe balaba product yonna ng'eva Uganda ng'eriko Uganda Halal Bureau babeera confident nti product eriki halal certified. Tusinkana tubeera ne conventions ez'enjawulo tubeera ne conferences ezo halal Malaysia, Istanbul, Saudi Arabia tusinkana abe South Africa abawa abe Malaysia abe Saudi abe UAE so tuli omulimu gwaffe guli interconnected era buli omu afaayo okulaba because for example abakulira halal mu South Africa oba bwe banaalaba ekintu kyonna nga kiva mu Uganda bajja kwebuuza ani akikola ani yabasatifyinga bano abakikola ani of course era nabo for example waliwo emirimu gye tutera okukola ffenna kubanga basobola okujja katugambe wayinza okubaawo kampuni ng'eri international nga be bagisatifyinga naye nga kampuni eyo maybe eyina branch e Uganda kati nga Sanha is South African halal whatever South Africa kati nga bo instead of coming from South Africa bajje basatifyinge gundi eno they contact us they're going to do that job on behalf of us. Actually niwe baba bazze bo benyini they can't do it without us because bakimanyi nti eno jurisdiction yaffe era tukikolera wamu okitegeera so bwetu operating. Tukuyanziza nnyo Sheikh Abdulrazak akalala akasinga obukulu era muna Uganda kayagala okubanga amanya Uganda Halal Bureau is it profit oriented organization oba
mutuula wansi after financial year nga nti obutuufu kuno omwaka tukikubye. Kiyinza okubeera ekimu ku bikulu bye mufunamu mu kubeera nga mufaayo kubanga musatisfyinga company wa products zaffe oba ze tulya naye n'amabogoba mwegali ziti. Ngenda ku kyansalenga mu ngeri bbiri. Omanyi waliwo ekibuuzo nga answer is yes and no. Waliwo ebibuuzo nga answer ebeera yes and no at the same time. Justification egamba nti tugamba nti no because sigwe mulamu. Omulamu asikola sente. Omulamu akolaba nti tubeera ne halal products in our country because it is very important. One, the Muslim community and halal conscious people. Because it's not only for the Muslims, but Muslims beba direct beneficiaries mu halal, but there are others. Iranga boy balaba halal, nenga they are not Muslims. I talked about it last time. Nga bali conscious about halal. So ogugwe mulamu omukolo kuba tekyaliwo ate waliwo obwetaavu. So mu mbeera eyo we don't look at the profits, we look at the job. Omulimu gubaddewo gutya gusigale nga gutambula. Then I can say yes, lwa nsonga emu ti abakozi balina okusasulwa. Of course, yes. So that's why tusabayo akasente akatono akasobola okuba nti we keep running the company. Nti tutambula eggwanga lyonna. Wiiki ewedde mbadde Mbarara ennaku nga 3. Navuddeyo. Wanyode ku mate. Amate. Yes. So mu companies ezo zonna ez'amata bakola amata, muzigo, nga n'ebirala byonna ebiva mu mata. Amata Allah yagakolanga ganjawulo. Amata gava mu products eziwera 10. Amata gokka. Alhamdulillah. Kati tutambula. So bwemba nga ntambuddeeyo tuba tulina okukozesa emmotoka. Emmotoka erina okubeeramu amafuta, erina okubeera serviced. Emmotoka naffe abagenze ewaka tulina okulekayo kye tuleseeyo. Okitegeera newankubadde nga tukola lillah. Omulimu gwa Mungu kubanga singa tetugukola lillah tuba tetulina nsonga lwaki tugukola. Era temuttira muntu ku liiso ga nti olw'okuba munnaye yakuwadde kino abadan era mubabuuze akusiba mu kkanzu n'agamba bajja kubabuulira mpisaawo. Era abamu batugamba ekizibu mukalubya nnyo, bangi bakitugamba naye tulina okukola omulimu nga gwegulina okukolaki okukolebwa. Temuttira muntu ku liiso. Kuba olwasobola okukubira nagamba njagala certificate leero nenga ali Mbarara. Ekikudireyingisa naga nti ebintu byange biri ku booda baagala halal certificate diru egenda. Okitegeera? Express. Diru egenda ayagala ebintu sente nyingi naye abasabye ekintu eki nze kasita mundaga halal certificate nga consignment yayitawo naye tetusobola. Muleka sente zo neziyiika? Tulina okukikola nga bwe kirina okuba. Tugamba nti tutegeke kale bwe kiba nga kiri agent nnyo katukufikisinga enkya tujje tukole buli kimu, tukole report. Ate certification esobola otwala weeks 2 eyanguye. Okitegeera? Kubanga tulina okugenda ne tukola on-site audit and it depends ku bunene bwa company ne products meka zokola ne product yo eri kwegamba efaanana etya. Kati waliwo product ng'erina ingredients 2, buli ingredient ogireeta ku mmeeza
kino nti eno flavor ki vanilla sosi yayo ki erina halal certificate terina. Which other documents can we go through to ascertain its halal status? Ebyo byonna kati waliwo abantu bobeera nabo nga muli ku table muti naye ng'essaawa eyo nga we muli ng'akuba simu China. Bannange bino ebintu byemwandeete mwampa certificate mwazimpeerako nzeetaaga bagikuba nebiba byava Germany simu bagikuba oba email neyewuluguma ekifaananyi ebintu bibaawo omanyi teri kintu kitali documented. Kati ffe tulina obukugu okumanya nti kati kino dokumenti yakyo yeeno eyo si gye twagala eno bweti eno nedda eno yaggwako twagala ya consignment eno yali ya consignment eyaggwa gye mwamalawo mutufuka bakattu okitegeera. So oyo ate byonna tubikolera ntumugaa nti ssebo because the proof the burden of proof ebeera ku audit tebeera ku kati ffe gwe alina tuprovinga nti byonna byokola biri halal. I have the burden to convince you. Yes. Nti byonna byonna biri halal. Biri halal. Timu mubaako nga bameka? 2, 3, 4. Kati nze n'abakozi bange bonna be mbalina ku kampani nga tuli mu convincing abantu 2. Nga muba convincing muti. Of course muba convincing but sawo cha sente zange. No. Muba convincing with evidence. With documents. I think a document says nga ntuufu. Nga ntuufu. Because one of the things ekisooka nti guno mulimu tugusoma by the way. Yodde ndi muwalimu but nsoma auditing. Ne certificate njirina. Mashallah. How do we audit? Okitegeera. Nsoma standards. Mmanyi kino bakikola bati kino kyekyetaagisa kino bwe kiba bwe kiti wabaawo kino kiba bwe kiti wabaawo kino. So kati all that era audit sebe twalira ddala obudde. Waliwo gye tugenda ne tutandika audit ssaawa 3 ne tuvaayo ssaawa 12. Allah. Ez'olweggulo. Okitegeera. Ate ne tusigala. Ate audit yawe si weetandikira. Audit etandika tetunnagenda. Because akola application. N'ogiweereza. Application ebaamu ebibuuzo. Ogiweerezako ne documents ezimu. Ne tukwata application eyo ne tugiteeka ku mmeeza ne tukola kye bayita desk audit. Desk audit omulimu gwayo oba omugaso gwayo kuba kulaba oba audit eno esoboka oba tetumala budde. Waliwo n'abagwa nga temunnagendayo. Kanti wano tetujja kumala budde. Ne tumuwandiikira report ne tumwakola ki? Sooka okole kino ne kino ne kino tulyoke tujje. Omuntu wagwa pepa nga tannatandika jiko. Of course, abatandise. Okitegeera. Kati awo tuba tu saving a time ne resources. Okitegeera. So kati netumanya nti kati bw'amala oyita desk audit. Tumanya nti kati audit eri feasible tusobola okugenda nga tugenda. Nga tuddamu nga tetwekkanya buli kimu. Kati ate waliwo bye baba tebaakuwadde oluusi. Ate kino mwaŋŋamba mukozesa kino ate ndabye mukozesa kino. Kuba sitowa zonna baziggula. Buli wamu tutuukawo. Okitegeera. So ate kati kano ate twadde tugezesa bugezesa tulina product empya gye twagala otandika ate kati ate kino byonna. Sheikh Abdul Razak tukuyanziza nnyo okututematemera okutunyonyola obukulu bwa Uganda Halal Bureau. Atugambye nti ku protectinga gwe consumer ne producer. Njagala Sheikh otangaze abatulaba. Wa wasinga okuba awazibu. Ogambye nti party eyiyo naddala okwata nnyo side ya dini. Wa wasinga okuba awazibu. Omuntu asobola kyenjagala nti omuntu asobola oyitawo ku party y'eddiini eya food science n'emusuula oba byonna ekimu bwe kigira n'ekirala kiba kigaanye. No, food science atuyamba kyonna kyekimu.
kwegamba omulimu gwaffe tugukola as a team. It is a combination. Nze wa food science wabeera stuck mba muyamba kuba kati nange experience kyenyina kati nange ndi musayansa almost siriga bo naye almost kuba kati mba manya era yogurt nsobola mu kutemera kanti yogurt process yayo bweti bateekamu kinene kino asobola kubanga yalina kyerabidde ne mugamba eno ingredient tunagiraba. Yes, nze agimugambye ate era baseeka ebbanga erisinga tubeera soba nnyo okusinga bali abalala. Nedda sebo kigambo kyange. No. It's my statement. Nti baseeka era kikyo tubeegendereza nnyo nti mubeera soba okusinga abalala. So tegeeza nti ogeza okugamba nti that's why ekintu tekikolwa muntu omu. Ffe omulimu gwaffe si wa one man army because tumanyi nti ababiri basinga omu. Ekyokubiri, it is not a briefcase job nti ojja kunkubira Abdulrazak oliwa jangu ompe certificate nzije ne ka briefcase kange ne stamp zonna nga nzize nazaawo. Nedda. Obviously tugiina ba auditor bakola kirala abagaba certificate balala buli omu alina omulimu gwe gwakola. Nze nyina wenkoma ne wenkusuubiza certificate mba nkulimbye kuba nze bwenva ewuwo ngenda kukola report. This report sijiteekayo buteesi ne bagi approving. I defend it with evidence. I write a report nti according to this and this bano bapassinga. amangu ago. No. There are two reports. There is what we call audit findings report. Eyo njirekera audit yennyini kutumaze oku auditing oba oku inspectinga ne tumulekera ki ne tumugamba nti okusinza ku kino ne kino zino areas okoze ki oli compliant. Kino oli compliant. Compliant mwotegeeza ki? Oyita like bino biri bulungi mu section and department eno mu kino oli compliant mu kino. Ne tumuterawo ne NCs non-conformities. Non-conformities nti ebiganyi nti wano ogudde. Kati non-conformance zino abayino zibridging mu kaseera akatali kawala bazitereeza nti to an extent nti non-conformance eyinza okuba nti just document gyatalina nti tolina document eno neeno kati tetusobola kumanya butuufu bwa kino kyolina. Kati bwazipresentinga ne tukakasa nti ezo tusobola bridging nti kati yakoze eki ya bridges. Kati nkuwa ekyokulabirako ekisooka eno ye Salam TV. And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, enendungu yakusabula. Mikono free of fire. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that could go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Those
your faith should never be out of reach. No power? Do not stress. Move to your smartphone and stay right in the moment with AfroMobile. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to listen to anytime, anywhere. Wherever you are, whatever the time, AfroMobile keeps you connected to your faith. What makes us who we are is that we are freed. But when we are freed for service. Mommy? Yes? At school, abalala babane. Everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Ndabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga nvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire saa. Hani omwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. katuwanjulire Apple antibacterial cleaning powder omupya katale kugenda okukozesa mu binaabiro kabuyonjo n'okuyonjesa kungulu. Apple osobola okugikozesa mu ngeri 3: ayonja ewaguba, ajjako obukyafu, ate owuka, omukozesa n'amazzi, buli kimu n'akitereeza n'aleka buli w'oyonjeza nga wayonjo. Wekuume ng'oli muyonjo ate ku ssente ensaamusaamu ojja mufuna. Funa Apple olunaku olwaleero. Apple antibacterial cleaning powder asangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga lyonna. Today we are in Mackay College School and we've got our winner, and that is none other than Michelle. I am sure you've already gotten the school fees and the excitement is already there. Thank you so much. Bituufu jebiri. Michelle has won school fees for a year. Nebaza aba momo. 3 times paid, cleared. You can also stand a chance to win. You simply have to dial *165 *80# or use the Momo app. Schools that accept students to pay school fees using Momo also stand a chance to win a van. Pay your school fees. You never know, you could be the lucky winner. Uganda! Mwetegese! Abasambi b'omupiira bakabi mu nsi yonna essaawa yonna ogenda ku bw'otabuliro awo mu ddiro lyo. Anti empaka z'omupiira ez'ekikopo ky'ensi yonna FIFA World Cup 2026 zino zigguse okuva nga 11 Juni okutuuka nga 19 Julayi 2026 butereevu okuva e Mexico, Canada ne USA. Tosubwa abasambi ab'amaanyi mu nsi yonna nga bubeefuka. Mbappe anaaba wakabine ku luno, Messi anaabikola neera, Africa enejjako ekikwa ku mulundi guno, Jude Bellingham anaddamu okwefuga amakati oba Haaland anaazitebanga bw'abadde. Tosubwa emipiira gyonna 14 butereevu ku Azam TV. Weefunire dikoda ya Azam TV ku mitwalo 4 gyokka oba ey'omunaana ejjirako n'ekisowaani. Dduka mu nnambiro gyefunire okuva ku bakitunzi baffe okwetooloola eggwanga lyonna oba kuba essimu 032 308 908. Azam TV, entertainment for everybody. Eno ye Salam TV. Eno ye Salam TV. Ono audit findings report a compliance tainamu NC nature name. We come back netukola report with the evidence we have collected in form of papers, photos and so many others. Netuziteeka ku mmeeza netukola report endala. Netukola report endala nga tugamba certification committee kye twakoze. Nga tugigamba kyono okusinza ku kino yayise obujulizi bwe buno. Okusinza ku kino yayise obujulizi bwe buno. Netulibawa. Nabo ne bakola due diligence yaabwe. Ne bamaliriza ne bayissuinga certificate. Then ono waba teyayise nga wonaga nti ayina NCs tukomawo ne tugaga nti ne tusigala nga tuli in contact with them. Kino tetwakifuna kiweereze, kino tetwakifuna kiweereze.
bwabiweereza byonna ne biggwayo nakyusa ebimu aba alina otukubira ebifaananyi tulage nti kino twasanga tekirina kubeera bwekiti banaye twakikubye ne vidiyo yiino twabitereezezza byetugambye tuteekawo twabitaddewo kino kyoma tugambye okugjawo twakijjeewo because of this and that ne batuweereza ate era wetuddayo byetusookerako bino byemwabugamba nti twagala tubirabeko so omulimu gwaffe wegutambula okuyanza nnyo Sheikh Abdulrazak njagala atulaba ayongere okutegeera ng'ogyeko omulimu gw'okuprotectinga baconsumer ne baproducer waliwo ekikulu ekirala Uganda Halal Bureau ekibadefininga ekitudefininga kitya ogamba tulaba bukulu obukulu bwa Uganda Halal Bureau tutunudde netugamba nti protectinga producer consumer waliyo ekirala ng'ogyeko ekyo waliwo ekirala naye ndowooza tunakyogerako omulundi ogujja nga twongedde okugaziyamu ku kino yala nkulage nti tuprotectinga tutya producer producer tuprotectinga mu ngeri bbiri bw'obeera musiraamu nawe tuba tukuyambako hadithi eri ogirabye nti nabbi saa sallama yagamba omusajja man ghasha falaysa minna osobola okubeera nti Mustafa okola katugambe ki emigaati nowandiikako nti omugaati gwa kiro naye nga wetugipima kiro tewera eyo ghish okimanyi nti oba nomusango kuba kulyaza amaanya cheating ye ghish ebeera cheating osobola okikola nga tomanyi osobola okikola nga weighing scale y'onfu ndwadde beesayo ku bimu ku bintu bye tutunuulira calibration calibration kwe kuba nti ebyuma by'okozesa calibration bye bipimo tukakasa nti ebyuma by'okozesa ebipimo bituufu calibration n'ekyuma ky'okozesa kibeera ne calibration certificate buli kiseera balina okujja baengineer ne bakiddamu ne bakirisetinga kuba buli bwokikozesa kisobola okufuna ki adjustments okitegeera tuga nti omugaati guno akaveerako omugaati ko nga ko kazito waki ti akaveerako oteekamu kazito wa grams 5 ti omugaati gwoteekamu gwa kiro kati tukusuubira ate guteekako nga guli mu kaveera ate gubeere nga guli kiro exact ekyo nakyo weekiri akadomola ka buta aka liita kana akadomola nako kalina weight n'akasaanikira kaako kati buta alimu tuyinza kuŋŋamba nti liita emu aye ne tupima ng'eri exactly ki lwakuba nti kati liita tebagipimira mu liita bagipimira mu something byabasayansa bebayimanyi kati ebyo byonna mbikulaga nti tukuprotectinga gwe okuba nti tokola ghish kuba abasiraamu mukimanyi bulungi omuntu atunda ebintu ebitaweze nesula namba mu Qur'an alina akazito nesula namba mu Qur'an mweri etya wailu lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun nga bw'opima ogira ki ojjamuko ennyama bw'ogira ekifo ekimu okisuula eno ekyo ebyo byonna si bituufu batuguza amagumba oluusi mugagala gakola supu waliwo embeera endala kakati consumer tumuprotectinga naye mu bintu bingi ekimu ekisooka kwekakasa nti kyalya kiri halal naye ng'ogyeko okuba nti kiri halal waliwo ebirala kisobola okubeera halal nga tekiri tayib ekyo twakyogerako ekyo kyakubiri ekyokusatu kisobola okubeera halal nga kiri tayib naye nga kiri adulterated adulterated kiringa bw'onaagula butto naye nga butto oyo part of it butto part of it mazzi awona mutuukawo nga bw'onaagula amata
nga mata naye ate nga part of it mazzi. Kati ffe tetuyinza wa muntu kabonero nga mu mata ayongeramu amazzi galina kuba mata. Kwatunda mata bwabeera cooking oil alina kuba cooking oil, okitegeera. Bwebeera sausage erina kubeera sausage, nti meat sausage beef, ate nga kuba abamu kati bakola beef sausage ate ne bateekamu ebitala ebitali beef n'ebifaanana bwe bityo. So ekyo nakyo kikulu nnyo. Waliwo kye bayita misrepresentation. Misrepresentation kwe kuba nti omuntu ekintu takicupudde bucupuzi, wabula akugambye kino naye ng'ate si kyekiriwo. Kitegeera nga ku sausage. Sausage ebeera misrepresented ebiseera ebisinga, nti omuntu akuwa sausage nga beef naye ate nga mulimu percentage ya pork. Eyo misrepresentation. So kati kyekimu ku mulimu gwaffe gwe tukola omukulu. So ebyo byonna biri mu mulimu gwaffe ogwaki ogwa Uganda Halal Bureau gwe tukola. Tukyali ku nsonga nga Sheikh wazinnyonnyola omulimu omukulu ogwa Uganda Halal Bureau. Sheikh tusigaza eddakiika 2 tube nga tusiibula akataleke kakonna mu ddakiika emu inshallah. Bwe tunaba tukomyewo biidhnillah tujja kwogera obukulu bw'omulimu gwa Uganda Halal Bureau eri eggwanga. Wano tubadde tulaba kufa abantu, nze abikola naawe abirya, naye ng'eggwanga lifunamu litya. Naye nga lirinayo lifuniramu nnyo, lifunamu nnyo. Atulaba ku lutimbe olw'enjawulo. Era tujja kukyogerako inshallah mu meeting ya contacts n'obubaka obusiibula. Obubaka obusiibula mbakubiriza bannayuganda bonna okwettanira halal, okwettalira ebintu ebiri halal certified, kubanga ekintu ekitali halal certified kwegamba oba toyina bukakafu nti kyendya kyekyo kyennyini kyenkola ki kyenjagala okulya. Abagala empeereza yaffe Uganda Halal Bureau bangi nnyo, muyina companies zemutandiseewo, muyina ebintu byemukozesa ba consumers abagala okutegeera halal status yabyo n'abagala okubayambako mu halal certification. Ne weba advise osobola okutukubira ku simu 0414 eyo landline, naye tebatera nnyo okujagala, naye eyo landline 0414 233 eyo ya office ebeerako okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya kutuusa ku ssaawa 11 ez'olweggulo, okuva ku Monday mpaka ku Lwokutaano. Ne wabaawo ennamba endala 0758 ya Airtel 520011, eyo mobile osobola okutukubira essaawa yonna, naye tutukubira kiro nnyo naye osobola okukuba essaawa yonna etali ya office neza office n'okuweerezaako message ku WhatsApp, era osobola okuyambibwa n'okuddibwamu. Tubeeyanziza nnyo okutuwuliriza. Tukuyanziza nnyo Sheikh Abdulrazak Kooza kubanga ofisi zakadde nojja otugayizeemu otuyitiremu ku butya okulu how relevant is Uganda Halal Bureau to us. Tusaba Katonda akutuwera empeera. Nze Muyingo Mustafa nkoze ne tiimu ennene ennyo nga ku kamera kuliko omukulu Jafari Senyondo, then control room eriyo Abdul Majid Musisi, abansuliza bulungi Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that can go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Back
And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu yakusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. by'olina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini y'omu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Eremu we batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. In a digital world, not everything is what it seems. False stories today spread faster than truth, leaving us all wondering what's real. Disinformation misleads, misinformation misguides and spreads confusion and fear. Dismiss, a campaign to help you think critically, question wisely, and verify thoroughly. Join us. Let's build a more informed Uganda, one truth at a time. Dismiss, inquire, verify, confirm. Together, let's fight fake news. Entambuza ya ddaawa tugyongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyuvu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo. Era ku Mande tuba ne Sheamus ni kiti. Togwamu ssuubi luliba olwo Allah n'akuwanja. Okuwanjaga kukonna ng'akuwulira gwe tossa mukka tossa mukono kusaba togwamu ssuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu Omulangira Sheikh Ndawula Siddiq. Bino binnonogo byennyini mu budde obunyuvu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره abo tetubatiiririra ky'omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali. Era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba bitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli nabyo bitutuuseeko. Tukyafumba omutwe. Olwokutaano Dr. Senjala. Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga buuza oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe. Bayimaamu mukiteekemu amaanyi abettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fithi Walusimbi. Awo we tugambira nti fahadha eno ye Salam TV. La ilaha illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah